kigudde wani. Polisi y'e Kawanda mu ggombolola y'e Nabweru mu disitulikiti y'e Wakiso eyitiddwa bukubiriro okutaasa omusajja agambye okufeera aba mobile money n'ababbako ensimbi. Tumugoba ku makya n'atuleka nga tuli mu motoka, omusajja n'atubulirako mu luguudo oluweta oludde kwenago n'atuleka kati luvannyuma ennyo wagenza okulaba nga akomyewo. Hamisi Segawo emyaka 35 yasimatuso gajambula abatuuze b'e Kawanda oluvannyuma lw'okufeera abakyala babiri aba mobile money okuli Hadija Nambasa ne Suzani Agaba nga bano nno bakola mulimu gwa mobile money ku kyalo Kivulu ekisangibwa e Kawanda. Mukagundi muloka njiraba nnyo emmotoka njiraba njifuna nakana mukamuloka njiraba oyo jajifuna kati emmotoka enamba zaayo zonna nga waliwo bazimakinga kuwega bali patana ku office bwakomyewo ne tumulaba nga aparkinze awantu ng'alina byagula. Segawa abadde mu motoka y'ennamba USZ M08V abatuuze babadde bamunoonya ku musango ogw'obufere era olubadde okulaba motoka ye ne bamugoba ne bamukwata wabula babadde baagala okumukuba poliisi weetuukidde ne mubajjako ne mutwala ku poliisi y'e Kawanda. Emmotoka giraba ya parkinga njiraba n'enjikwata enamba plate USZ 108V nga ye parkinga n'agenda ku mobile money nasigala ntikola njiraba amalo simbulo omwana agamba emmotoka yenzibye nga nze nkikoze ekintu njikutte enamba plate naye nga namba plate waliwo abaali bamulayo ne bamukenda bamwekengera namba plate ne bagiwandika ku kibanda n'omwana omu n'amulaba era ko twamulabira ffenna. Emotoka tuzaali tujja tugigoba nga aliwo wa boda agenda agirondola abagiraba abagikwata kwolwo nga bagimanyi. Abatuuze beeyiye ku poliisi y'e Kawanda nga baagala poliisi emubawe bamwekolereko nga bagamba nti baakoowa abafere. Twadde twagala bamutuwe tumubonereze ng'ekyalo basisa okuba ba mobile money bapublikana kwa mobile money kitegeera yes bamutuwe tumukube Nambasa ne Agaba bategeeza nga Segawa bwe yabafeera emitwalo 80 buli omu ate mu nziba y'emu. Yasooka n'asaba ssente n'amugamba mpaayo emitwalo 3 sindika kwena ennamba ssente n'azijayo bw'omutwalo n'abusa ku gundi ku kawunta bw'ati bwe yamala okugira emitwalo 3 naye ng'emmotoka yapakinga wali mobile yapakinga mu maaso kati nga bw'abeera off and on waliwo abaana n'abatuma amawulire n'amugamba genda oleeta amawulire bukedde ne bagenda okuleeta amawulire bwe bakomawo n'abagamba muteewo muno ne minati ku minati we yagendera. So by there kashi nali mumuwadde nga ngamba kuteeka mu pini ampapya ye asobola okumpa ezize bayina beyambuzaabuza because yera agamba gayija mwana oleete ssente nga nze mbuzaabuziddwa era no baba balogo simanyi. Wano abatuuze bagamba nti omusajja ono baludde ebbanga nga bamunoonya kubanga bangi abakola gwa mobile money bagenze ng'afera. Giraba etambula nnyo bweti mukirinyabigo bweti getambula n'ekiro etambula netwamugobye omusajja twamukuta n'ate okutuuka ekirinyabigo nemukiika piki era mukiise piki nagulawo weguddewo ng'omusajja atandika okutubuzaabusa mugala yavudde okweripotinga kwa RDC biki ng'ababbi bwe bamugoba naye ng'ata nga ye kennyini ye mubbi. Ssentebe w'ekitundu kino Abdul Muwaya ategeeza ng'obubbi wa mobile money bwe bweyongedde nnyo mu kitundu kye. Kwa mobile money mingi era badde balipootinga era kitukoze bulungi wakati wakwatibwa oleetebwa wano wakati wakumuleeta wano kizudde nga yali yalipootinga dda nange wali manga wenyini wa mobile money ewa neighbor wange bajja ne bamubba mu ngeri eyo gye baleka obusimu nga bwe bakoze eki bwe baleka wano babadde nabo nga bungi n'ekisingako abantu bakole kakati ng'oyo kyobalaba bagenda tusomesa okwagala ensi yaffe. Wanasabye abakola gwa mobile money okubeera abeegendereza olw'abantu nga bano abali mu mulimu gwa mobile money beegendereze kuba kati bali babawala kati nensolo okujja nga chairman wenfaana bwenti nagamba nti nalowooza siriki kyoba bali abafere nabo babuuse basazeewo okweteeka mu bifaananyi ebyo by'abantu kati for example olaba gentleman engeri gyadde afaanana omulaba omusayi omuwa respect. Omukwate akuumirwa ku poliisi ey'e Kawanda ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. N'enfaana gy'afaanana era kinyizizza nnyo nga nze omusiraamu kuba kyakoze kiswaza obusiraamu ne kiswaza abantu abakulu bw'abantu abatuuse emyaka ki ng'egyo. Ajje Samuel
yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Era leero bwengirengedde ngambye chairman mugobe kuki emmotoka eyo. Emmotoka omusayi nnyini oyo eyabba omuwala Babalamane yenyini mukanadde nayetegereza.